Okay, tubaniriza ku program sitebba sonsomola wano wakawosanga amawulire agakwataganidde ku ba celebrity bo banange tubebaza ddala buli kimu kye mukwasaganya mwebale kwasaganya mwebale kukola mwebale kwasaganya buli kimu banange abali mu butale abali ba conductor abakubi b'ebijji banaye mujje bale jonna gye mutuusaako engalo bana tuba tuyingiddewo n'amawulire go agakwataganidde ku ba celebrity bo naye nga teweerabira amanya neddoboozi John Mackenzie wamu ne munnange Queen Sylvia banange mugama mutya team LMTV fans mwena groups ez'enjawulo Stress Killer team Princess Agatha team Queen Freedom babazi mugama mutya banange mbagala nnyo naye nga tewerabira Lawrence yali behind the camera era nga yakyasinze ngambye ali wano yokubira akalango nga mwana muwala sindisanye bwe yagambye nti yasinga ekiri wane era yasinga goge mazima kituufu yasinga era tewali asobola wakanolaba Sindi yavuddeyo n'asiima n'ayogera n'agamba mwana mulenzi Lawrence yasinga ate ani agana munnange namwe ekifaananyi mukiraba okulimba kubi namwe ekifaananyi mukiraba kyemmanyi era mukkiriza nti kyekyo ate nekita ye wali n'abitemaatema okuwa ebyo byonna bye mulaba buli kimu abujogoli obonabona bwe mulaba nekita wali yabanga abiteekamu ate tugenda kuba nga tutandikirawo tetwagala kubalonza bannange ngenda tandikira ku Dr. Hamza Sebunya wamu ne Rema Namakula we bakoze akabaga ka graduation shower we batwe bakayise graduation shower wa graduation party bwe bityo bannange kyabadde wali eri bannange kyabadde kikabannange bano beeraze omukwano bannange bano balumya basleyinga balumya ebyabalungi ebyabasire queen ebyabasire king bannange natunuulidde Rema ne Hamza ne ngamba kiki kino nawe nolota nempuliramu nebbuba muli ne ngamba bannange neva mububa nempulira n'obusoonera bana abaana ayogera nange dream yange singa evaayo nejja ayogera ebigambo bibiri manyi mukyala wange ono mwagala nnyo kimu bibiri mukyala wange omanyi mwagala nnyo bannange naye ono yabba naye boyi yabba alumya bw'obanga toli mugumu osobola okwewa obutwa n'ovaawo kubanga yalumizza munne mukyala wange ono mwagala nnyo omanyi mukyala wange otuwere waka mwagala nnyo ng'ali ku ekyo mukyala wange wekwati okuwa ebigo ali ku kimu mukyala wange nga Rema I'm so proud of you bannange Dr. Hamza Sebunya, I'm so proud of you. Si alina akanya mu matama atemako kateme mwana gwe Hamza ye yagambye nze mukyala wange mwagala nnyo era ngenda kumuzza ku ssomero asome kubanga nange munnange nga nange naddayo n'ensoma ate nga nina degree endala nange nezaayo n'ensoma ate si yeesoose ate egenzize naku abadde ajjanjaba tebamutikira dada si yeesoose ebadde ate ng'akyeyongerayo yagambye nayo n'endala mugirinde ne mukyala wange naye agenda kuddayo asome omanyi mwagala nnyo wamu ne kawala kange Kamaalu n'akasabira simanyi alina seeki omwana Hamza wabazzeyo ewaka ng'omwana agenda aleeta seeti simanyi biki mbonga naye atandika okusalaasala ne ŋŋamba tabanga Amaalu ono wa Dr. Hamza Sebunya tekisoboka eyo kyo mu byerowoza ekyo tekisoboka mbakati nakamugamba daddi njigiriza kati ne daddi naye n'abeeraawo yandibaamu omanyi omusayi guba gusika ogenda aba omwana atandika okukola olivyo atandika okukola omusajja byakola n'ogamba kati wabanga kituufu ebyo byayogera yandibanga omwana ono nga si bwa Kenzo yandibanga omwana ono wa Dr. Hamza Sebunya omwana wa Kenzo ekyo kyo nkisibaawo okakasa otya omusajja yakuba mukyala wa munno omukono ng'akyali lubuto si ebyo byali byamwa yabagamba ebyo byali byamwa nze saali dokita we yali dokita we akalanzike yabagamba nedda nze dokita we oli omusajja yabagambye mufune ku byokkola
mulekerawo okuyingirira ebitabakwatako n'agamba olaba ne ssente yatasobola kuyingira mu bantu abaagalana era bw'alaba nga baagalana esitaani abeera eri kati bo laavu yaabwe awo erina okutandikira yagala ne mufune ebyokukola n'abagamba omanyi buli lw'oba n'ebyokukola tosobola kufuna budde bulingiriza mukwano gw'abali kati mufune ebyokukola muleme kulingiriza mukwano gwa Hamuza mugenda balemesa okuzaala omwana bafune bafuula bize banange yebaziza abantu bonna bataata simanyi Sheeka Nuhu Muzaata amubeereddewo mukyala we Rema Namakula banange ekyali wali. Ladies and gentlemen, let us welcome Dr. Hamza mwana yalumiza bwe bagenze mu photoshoot mwana mulenzi n'akwata mu kiwato bo obugundi obugalo nga bannange ekiri wano abo kati eyo yabadde embaga nedda yabadde teyabadde embagala okuba ssente bw'obeera ne ssente zikwonwa n'otandika okukola n'oyisa woyina oba woyina okoma kubanga engeri gye bategese guli omukolo ng'oyinza okugamba kwanjula kwa muntu omu ng'oyinza okugamba mbaga bannange ekyabadde ku mukolo nga ebya social media obufaananyi abo babadde kwani kukyalo okwo nedda kwaggwa kati eyo mbaga nedda bannange yabadde graduation show abamu we batyo we bagiyise anti buli Rema kyakola ne Hamuza bateekako shower kati kifo kya graduation party bagambye graduation shower nange ne ngamba aba RM lwaki nange sibawo akagamba akaliwo nawe we bakutikkira gamba ngenda kola graduation shower